Inside Story Uganda, real source of political updates. Barnabas Aganti yali kachuka works now is okwate waliko, but you do an oversight and pass budgets. Bino byonna byatambula muri ruddawa. Ku nsonga z'oluguudo, masannyalaze, masomero, malwaliro, ensonga z'ettaka siziteekamu byabufuzi. Kati ku nsonga y'oluguudo eno njagala kwogera nga ndisoba nnyo. Ekisooka waliwo obuzibu mu bukulembeze bwonna. Saagala this time round nenye cabinet yokka. Era ku luno sigenda kwogera ku President Museveni mu nsonga eno. Oluguudo luno ekisooka ffenaffe twalusikira. Nasanyuse nnyo bwe nawuliriza okwogera kwa leader of opposition emunyonyo nga batwi mu induction. Alina we yatuuse n'aquotinga nti Parliament tetusikira busikizi bifo na bizimbe naye tusikira n'ebizibu ebiba bibaddewo mu eri Parliament ewedde ne tubi moldinga ku lw'obulungi bannayuganda okuganyulwa. Kaakati oluguudo luno ekisooka sente zaaluteekebwako ezasooka miliyoni dola eza euro olukaaga. Lwali lulina okukolebwa nga design yaalwo eviira ddala ekibuye ku gundi ku roundabout negenda through Busega gundi nateete Busega then ne connectinga. Mu sente ezaabalibwa ekyo kye kyali kirina okukolebwa. Newunyanga tekinaba nakolebwa even by 30%. Ministry kati wano wennenyeza cabinet oba oliawo ne President Museveni n'ayingiramu. Ministry anti nagambye sijja mwogerako naye kati ngenda mukoonako naye kubanga njagala ku bukulembeze bwonna. Cabinet bwejja nsubira gwalinga mwezi gwa 10 gwa mwenda 2025 nga bajja ne loan request endala baagala ku supportinga project egwe express highway olwa new design ezayongerwa mu luguudo. Committee gyentuulako ya national economy tugenda ku ground ne Minister Katumba Wamala tutuuka twetoloola eyo batuyise eyo wano wonanga wagala accessing the real Busega we baali batuuse project wetuuse. Tubuuza mwagala sente okwongeramu okumaliriza oluguudo naye sente zaali budgeted for mu kusooka zaali zirina okukola oluguudo lwonna from Kibuye okutuuka connectingira ddala mpaka Mpigi naye temutambuddeeko even 20%. Where is the accountability for the first loan? Ekyo kyekyali ekibuuzo ekisooka. Era ne tutuula ne contractor mugundi ye site office ye yazimba waggulu Uganda agenda okutuuka Entebbe. Bwe tumala okudiscussinga ebyo byonna ababaka twavaayo nga tuli convinced nti eno loan teri wase kuweebwa ministry okubanga bamaliriza oluguudo luno basooke batuwa accountability eya loan eyasooka. Tugenda okutunula muri kodisi zaabwe nga abantu abaakosebwa abaali balina okusasulwa tebaasasulwako even by 80%. Naye ate nga bali tusaba sente ate n'omuwendo nga gweyongeddemu. First consideration yaliko abantu abaakosebwa be tuyita ba PAPS 2,000 naye mu record empya nga ba PAPS baweze 4,000. Ne tugamba zino sente zonna zigenda kola ki? So lwaki nze ngamba njagala kunenya buli omu. Parliament naffe tuvunaanyizibwa ku feti eno. Actually nze oba ndowooza nti senga loan enaayisibwanga neyita ku fulo ya Parliament ng'ababaka naffe tetukoze mulimu gwaffe. Nze ndowooza oba naffe batutwalenga mu kooti. Kubanga ensimbi zino bwe baali nga loan eyeyita yemu ku byavuddeko PS ono okugibwa mu office. Twajja ne tuyimirira nze kennyini nasoma minority report. Twali ne Honorable Athan Kirumira owakati kamu. Najja nambakinga ne tunnyonnyola ababaka bannaffe nti eno loan teri wase. Twagenze ku ground twasanzeyo loopholes mu ba project gundi design yakyuka which is okay naye teri caption di bulungi. Ekyokubiri omuwendo gw'aba PAPS mukulu Simon PAPS those are the public affected person be baali bagamba oluguudo luyita mu swamp bweti mu Kitoogo ne lujja ne luconnectinga wano e Busega. Kakati nga twebuuza abantu 4,000 mu Kitoogo nga tetubalaba. Amaka ge mugenda compensating agali mu Kitoogo muno galiwa amayumba ge mwamenya. Era
bajjawa pulaani zizimba mu kitoogo muno ate gavumenti eryoka ebasasule nga muli mu mayoni mu kitoogo mwennyini kubanga twatuukamu era bwe twadda mu komiti nga tuprocesinga loan eyo era bibuuzo bye bimu bye twabuuza ministry chairperson olwo by the way lwaki olumu tukemebwa ne tugamba babaka b'NRM bamuleme balondanga kubanga abamu babeera soba naye bwe kituuka wali ng'ekiragiro kizze tugenda kulonda eno looni tugyetaaga omuntu abulwamu n'akategeera mukulutinka watunuulidde looni gye twayisiza wano gye twasookeddeko ddala kubanga ogoberera nnyo entula za paalamenti ey'okubunyisa amazzi ag'okufukirira okulima emmwanyi ekalamoja ekisooka looni bw'ejja ku fulo ya paalamenti erina okuyita mu bukiiko kati eno bagireeta direct ku fulo ya paalamenti kw'oyogerera eddakiika 2 ojjawo obudde obwekenneenya looni eyo ababaka ne tubategeeza byonna ebitasaanye tutuuka mu kiseera ekyokulonda era ne bayisa looni kakati why should we only blame ministry naye nga naffe ababaka tutegedde ekyokola tetukikoze kale katugambe oli yakemeddwa ensonga lwaki wabeerawo separation of power mu organs eza government nti ogani emu esobola okutereeza endala senga wabeerawo ensobi kakati cabinet looni eno gyetandikira kyenjagala okubuuza mukulutinka simire onsinga experience mu parliament n'ebya parliament okimanyi nakati saawa eno gavumenti yekola etambuza emirimu gyayo ne parliament emunasaawo bukiiko ekyo kyennyini nakibuuze kololo nti bino byonna bye tuli okola emirimu gya parliament including okusoma budget mulimu guli substantive lwaki gukolebwa nga obukiiko tewali omanyi omulimu gwa parliamentary commission gwerina okola komishoni ya parliament ebeeranga akakiiko akakugu akaddukanya emirimu gya parliament gyonna kakati ne bino bye tulimu ebya training komishoni yerina okola order paper komishoni yerina okola bw'otunuulira mu appendix mu rules of procedure appendix B etteeka lirambika bulungi nti mu lutuulo olusooka mu meeting esooka mu first session eya parliament bakomishona abana balina okubanga balondebwa kubanga emirimu gyabwe functions ezaabo bakomishona zitegerekeka bonna tebaliiwo kakati banaagenda okulondebwa basajja batu ng'ate babalonze kubasaasira si lwa bukugu bamulonze lwakuba ono tumulaba asobola okuyisaawo amangu ebigundi byaffe ebya pate bye twetaaga tajja kutumulisa ono ajja kutwanguyira bamuwe ekifo naye nga tasobola ebifo bya komishona mwandituddengamu bantu basiniya nga bano abantu abategeera paalamenti kubanga komishona abeeranga komishona w'omu nguudo mu minisitule y'ebyenguudo komishona minisitule y'ebyenjigiriza ey'ebyobulamu tosobola kulonda muntu nga tasobola kola ekyo kyalina kola kaakati waliwo obulagajjavu mu paalamenti waliwo obulagajjavu mu minisitule waliwo obulagajjavu then cabinet yennyini nga maliriza President Museveni njagala okumubuuza nga maliriza kano kakawulire looni eno bw'ebejja mu paalamenti yennyini nnyini alina okubeera ne letter of consent ye gy'asayininze nti looni agikiriza ensimbi ezo ye yali azeekenneenyeza bulungi n'abakugu be nga zirina okwewolebwa zongerebwe ku stalled project eyimiridde okumala ebbanga nga bamulaze ne design yonna ey'oluguudo bwe yali olina okola ne caption empya. Honorable Tebandeke, just for correction, design eyasooka okukolebwa aba GAF eyakolebwa ku luguudo olwo yakolebwa ekitongole kya GAF International nga bo bagamba oluguudo lugenda kuyita wano. Baluwa ya President aga nti baliwe bagamba okuyita waleke babale budget ey'olukaaga billion. Bano bayinginiya baga nti corrupting bakyusa okuva wali oluganda olukaaga ne bakyusa kati bwe bamala okukyusa nga bwe balina okuyita wagenda kwongeramu omuwendo. President omuwendo okubagusamu to benefit kubanga waligenda kuyita mu ttaka lyabwe. Ninga nabo benyini, when you read one of the reports, internal reports eza UNRA, board meetings, I think on 11th March 2022, benyini baga nti they wanted to find out whether internal controls and processes were followed. Benyini, this UNRA, internally, in parliament. But they emphasize the board's concern in relation to contract management processes within the authority. Nebabuuza, management should always ensure that internal controls are followed. So they agreed that internal controls were not followed at a cost of 1.3 trillion. Anti kati kyo kituufu nenze ekibuuzo ekyenjagala kyembadde neebuuza ku president nti looni zino n'ensimbi zino zonna zisibuka mu cabinet.
kakati buli lwe ziva mu cabinet ne zijirako ebbaluwa ye ku babaka be bano bagamba nti waire ekidomola kasita kiba nti kya yelo nga kyambayire ekifaananyi kyaife tiki nga butiki bwe batuuka eno baba bamanyi ebintu ebyo president abikiriza bamala galonda. That's why Uganda is suffering. Buli omu alina okubanga yeetika omugugu gwakole ekyalikola. Awenena issue ne sente zino ogenze n'ogamba budget yaffe ya lukaaga n'ogenda n'oyewola sente ezo. Sente ozifunye ne bazirya. Tolabye nakulaba olukaaga lukozeewa. President is the chief executive of this country. You want to push this to So now he is framing. Nze me am disturbed. You get me? That's why I said maybe he went on leave from administering Uganda. Sikola bukozi kusanyusa. Did he go on leave what? Nti buli kimu twagala twogere nga tufuna solution. Bannange bano bandi badde basiima nti CEO alabye tugambe nti wano tubakutte bwe tunaabanga kakati wano solution ki wano gye tuli kuwa bwe tunajogamba baazirya bwe baba baazirya naye kati tubakutte ki ekigenda ma bandi badde wano bakuba ngalo borowooza bagenda kufunding twagala kubulirira prevention mwebe nyini nawe osimanyi oba walonda yes mwagana prevention why should you chua okay kade kayogere. Omanyi nafuna omukisa nayitako mu seminaryo bansomesa okuwuliriza. Mpuliriza. You're a good listener. So era ekyo nsaba bano bandi badde bagendayo okuba batwale abaana baabwe. Naye kyetwandibadde tusooka okukuba engalo nti kakati action etwandikiddwa. Omanyi buli ssaawa tetujja kubeera byaliwo byagenda. We cannot lament. Bwaba byabadde waliwo kakati. Nasanyukira nnyo CDF yagamba nti simanyi oba meeting yagikoze omanyi banzibyeko essimu kati simanyi bitambula. But action after lukaaga lwagenda. Kakati lugenze naye kakati babakutte. Kakati tunaakaabira kubanga lwagenda lwaki yafudde omukazi bw'ofiira omwana bw'ofiira mukyala gwe Simon ku myaka gye toddamu kuwasa. How much money we are losing every day? The hemorrhage. Can you sustain obuse 10 ayijiji bwayogera butuva mu ngalo buli mwaka. Bo baba balooza tubabuwakanya nenga tubawabula. Why don't you get him to our advisors opposition? Ebyayogera ngo yali mu seminariyo mubamuyigiriza kuwuliriza. Ne Yesu wali whatever awe yatuka. Nagana kuwuliriza. No sense. Let him talk. He found the people who are misusing the estate of his father in the chapel. In the temple. He just checked. He could not listen to any of them. Betondere gwanga. That's money is too much. Sente zengudo tezirina kulibwa zino babikola eri mukokasi yawe begabire 10 mwena remu naye wano kungude zikwata ku bannayuganda sente y'omuwa omusolo ono talina nakwogera. Point noted. Kakati tebandeke amazokola accountability abebbale bakulabye amazokola accountability era awe bakoma kakati bona mubuza after effect yayo nagena ku radio ndala ayogere ebyo bikomaawo ne commission jaga kan ku informing commission eri constituted NRM yata ababaka obukiiko bwateereddwawo era lwe mugenda okuddamu okutuula parliament egenda kutuula bulungi nze kyetwandibadde tutunulya nti saawa zino tuli kulwanisa obulyake. Era olaba kakati ndi questioninga obabuuza badze ku luguudo ne ku parliament bajjogedde kate nabo obudde bugenze naye nga obulyake nga we buli ze saa zino tugamba nti CEO bw'aba avuddeyo tukuwagira genda mu maaso era kyambadde njogerako nti kuli CDF yagamba nti agenda kukyalirako aba KCCA ababuuzeeko enguudo saawa zino tetukwebaka ebyaliwo katubiyigiremu naye bwe muba mubadde mwesissa ttala nti mugenda kubba ensimbi ate naawe onalibo tebandeke weetondera bannayuganda kubanga muli mugongo omubaka parliament tokoze oversight. Kakati gokubano nakola oversight nengenda nenkomawo ku fulo ya parliament nembagamba looni tesaanye mwene mulonda yes kati sente zizo zifudde. Leka jeno bigirwa amalize kino fana mwali mu oversight fabali eno mu kibanyi fababeera mu kibanyi nafe mutuwulirizeeko fe tusinga okulaba era fe tuvaamu ba whistleblower bano tebeeroopa kubanga bo basisinkana ku lusani olunene ne bakola ki ne balutema kati fe abali eno ku street in fact General Museveni yali badde atuwa amatu waba yagala okulwanyisa obuli bw'enguzi
ekisooka w'obadde oyanjula omulamu ogwo gaziyizamu n'otandikira eri mu paalamenti. Bano bonna mbavunaana, navunaana deputy speaker mu kiseera ekyo mu 2021 ne petitioninga IGG ne bandekera tebava mu kigambo bano nga speaker bamutyo Kamala Obukamazi ne bagamba na isente bazitwala basomba busombi mubadde ki bwana president bwana tebampuliriza sebo namaliriza kitalya mu prison naye ky'omukisa omulungi bwino tavunda. Yes, I am the winner now. Era nga whistleblower mu nsonga ya parliament mwe gye mwasuulirira nteeze okulaba recovery ziri mmeka ndiye 5% yange. By law, yes. Whistleblower. By law. But your petition was dismissed by the IG. By who? The IG bagaya. Kati omanyi procedure. Kale baliriza. Yes. Ensonga gye tuliko. Kati ensonga eno ey'oluguudo wembadde ndaba nga wembadde mpuliriza ebbaluwa gy'osomyawo mulimu ensonga emu nti obutakwatagana bw'abayinginiya ababiri buviirako eggwanga okuluzinga okuva ku biliyoni 600 ne tudda mu 1 trillion ne biliyoni 3. Ezo kitegeeza nti biliyoni mekeze zeeyongeramu 7. That is double. Olomuzero aganti bayagala kululya ku luguudo lwe lumu ate nga n'omulimu gwakolebwa wansi guli 40%. Mu bbanga ki projekiti yo bukyanga ntandika okugiwulira enaatera okuweza emyaka 8 ku 10. 2015 to date. Yeah? 2015. Etambudde eri mu myaka 11 by the way. Yeah. Kati ekyo ako kabonero ka gavumenti etaliiko for sure. Kabonero ka gavumenti etaliiko. Era njagala okudissociatinga myself n'ekigambo nalebo Tibandeke kyayogedde nti waliwo obulagajjavu mu parliament ne mu cabinet. Eno gavumenti y'abayivu sebo. Si ya Idi Amin. Basomi. Bano betwogerako wano ababiri abakoozinga eyo losi. They are certified engineers. Kati toyinza bagamba abo nti balagajjavu. Wali mu parliament tewali alinnyawo nga talina senior 6. Kale minimum katugambe. Naye ate tewaliwo gwe bawa kakiiko ng'ate wa senior 6 ordinarily. Ekyo nakyo tekiriiyo. Si bwe kiri? N'olw'ensonga eyo gavumenti y'abamanyi. Kati abamanyi abaasalawo okutwala ensente z'Abannayuganda olw'okuba bamanyi nti Bannayuganda bajega bazibu. In fact omuntu yenna asobola okufuga Uganda. Olaba Idi Amin yagifuga owa P3. Omuntu yenna asobola okufuga Uganda. Ey'abanazi abatafaayo. Ey'abanazi abatagala kumanya. Oli kasaali ya chapatize n'ebijanjalo n'anywerako amazzi ng'agamba olwaleero ndumaze kaninda olw'enkya. We are talking about 1.3 trillion. That is a lot of money. Era bulijjo twebuuza apartment ezambuka mu kibuga akedi ezimeruka ng'obutiko inflation mu transaction ez'ettaka eziringa ki zivaawa sente zizo. Kati omuntu akubye diru ya biliyoni katugeze ingini yo mwaliddeko biliyoni 12. Lwaki taleeta inflation mu transaction z'ettaka? Kale jagala tumalize bweti waliwo kansomeko kuba abandika obubaka nga tumaliriza olaga nti who is to blame. President Museveni must be clear on who is to blame. He says the engineers Isaac Mbaraka Munyagwa, Secretary General ye Mwami General Moses Bigiro. Obadde omaliza mbadde maliza ne soft way of resolving political disputes mu Uganda. In 1 minute. I think it is high time to embracing because capacity eya hadiwe bagikubye ne bagimenyamenya. But buli mugenda mu okuwuliziganya n'omukulu tewabulawo kye mumusuuza. Bannabyabufuzi ba wano tulina omuze ogamba nti sibeera mu kifaananyi na General Museveni simwesembereza biki njagala okutegeeza Iran America yagitira Ayatola mulamba ne gavumenti esookerwako be basooka okubwa mu ssasi eryasooka. But Iran yatudde n'Amerika ne basayininga document
a seizing fire. Kakati politics tagwamu obunanfusi mwebuli okunyigagana mwekuli empalana mweri naye temuli mpalana ya luberera. So yagala mutule President Museveni mwogere okay yagala nti Dr. Besigye is avoiding court. Oyagala mutule mu munnyonnyole mutya. Ebya court tebiriyo. Mugenda kwogera. Tebiriyo ebya court naawe. Political case here ani gwotwala mu ebyo. Dr. Besigye waba wakuva mu komera. Mateeka sigega mujjayo. Genda mujjayo. Oyina mujjayo mu nkola ya byabufuzi. Either mirundi ebiri. Forcefully oba through public dialogue ne yamuteekayo. Naye mbu mateeka kati omulamuzi akukolera ku bibiri kirwa kyoloze kya. Anti kakati public dialogue bwe ntunuulira capacity ya forcefully tojina ogenda kumenya komera. Bwe ntunuulira capacity ya bannange bensamba nabo ebyobufuzi. Across political divide ng'ogyeko NRM. Your capacity teriiwo. That is the fact. Yeah, forcefully. Y'okumumobilizinga against. Kati ekkuba erisigaddewo. General Museveni twogere naye. Right to Museveni, right to him. Mwandike. Ate kati ne wano njogedde. Gomanyi bye nkyenjogera wano nti akisobola. Ali kuno ku TV alaba kati. Baagenti be kwe bali. Muwandiikire. Tumwetaaga ekololo. Ekololo mu public facility. Akola atya. Ajene yatule mu katenti ke. Nafe abaludde oluvuganya ffenna tuggweyo. Twekunya olunaku lulamba ku nsonga za Uganda. Tinkasimire. Yes. What's the way forward, Honorable Tinkasimire? Do you buy Bidjiro's idea? Dialogue with the president. Publicly. Yeah, because you don't take a more it's dialogue with the president. One of the best ways of solving serious problems is ku mediation. Etera kubeera nga eyambako nnyo n'okukkakkanya abo ababirimu kubanga eri President Museveni n'obwamaze ku buyinza emyaka 4 tayagala kuvaako ku ntebe n'obwamaze ku emyaka 4 famire ye tenaba kugwayo still eyagala maybe bano abavuganya bajja kumubuulira nta entebe y'ebbuusi tetujagala mutabani we agituuleko oba naaba nga boogera ajja kukakana ajja kukakana ne Besigye ayinza kumulirizinga ne Besigye ayinza kumulirizinga naye ebyo tulabyeko tebiraga ngu ali mu mbeera ez'okukulekeraawo nobonaaba ng'oyogera naye olina okwegendereza nobonaaba nga akuyita gwawo olinnya sooka otunuleho tomala agalinnya tulabye Honorable Anita Anet Among yaddekere yalinga obwa speaker sibwagala mugamba I am becoming too powerful to take over your son's seat mutabani we asigaze seat yo n'abyogera byonna naye kaakati ali mu nyumba alajana mundeke bagende banjanjabe bannaffe nfiira mu nyumba nfiira mu nyumba tebaagala they would rather have her even die in that house than have her life. Tewali jakumutta. The people who made Anita Among and the people who have her, they know what to do with her. No, God has the final Anita answer. abamukola bali tetuli ku Anita tuli ku bali be FDC of which sir was no there. Both of them are suffering locally. Kakato sobola gamba nti wali ali safe Katonda amumanyi. The people who made her will rescue her. Bano basanze kiwedde ng'omuntu olwedde alimu enneema najja n'atandika ekyamukulu bigirwa bino ebintu si bya lusaniya kutuula wali buli omu atuula ali esaidi ne saidi bigweraawo. President Museveni takyetaaga dialogue ate era eggwanga lyaffe tetukyayinza kugamba nti twapulayinga hardware eri ey'omu nsiko naye n'endala gwe gy'oli okutya. Just take the mantle, mobilize people will come. Actually nze kyenjagala ogamba bannayuganda. You want to mobilize people to come where? And said do to what? come. To come where and do what? Mobilize people to come and do what? No, I've said to come. Where? Nja kubulira nange mu small talk. Kakati ekisinga obukulu eky'okwejjako President Museveni bannayuganda bennyini balina okutekinga
mantle of responsibility in their country. Ekintu baleme kirekera Tebandeke, baleme kirekera Tinka, baleme kirekera Bigirwa kati una aweddemu n'amaanyi n'essuubi ng'ate mbadde manyi olusini yajjaddute. Kaakati saawa zino ne we tugenda mu kaluka obwero si wano kiba keesi Western Uganda kaakati mwe abalina okubeera abasaale baffe mu kuba ab'NRM bonna abagidde ku fulaga mubateeke wali ku mabbali. Lwaki ogamba Western Uganda si beera? Kati ntandikire eyo kuba we wali amaanyi ge kati agala ntandikire ebbaale Sebandeke ekisikirizaganya naawe nze njagala oyogere nti mukubira abantu akalulu abanasaavinga omuntu wa bulijjo oba wa NRM oba wa NUP bino byava Tebandeke ayagala nange njalamu wa Tebandeke President politicizing ebyalo nnyo. Are you on record? Oganda talina kalulu wadde nakamu. Do we check the yafuna nanti kyeŋŋamba nti buli lwagenda mu maaso ng'afuna pillars ennyingi ennyo kubanga abantu bano mukulu Tinka ng'ogyeko gwe ndeke ensonga eno munnayuganda agitegeere bulungi mu paalamenti gy'obaddemu mbuuliraayo ab'NRM substantively nga bavuddeyo ne bayimirira mu nsonga eziri controversial nga ziyamba munnansi kati kyeboogera mu campaign kibeera kirala bwe bamala okutuuka eri nayo ne bakola kino kaakati okukola ekyo tulina kugyawo meeza tugyewo eddala omuntu tubinule yeenegula abali mu NRM ku nsonga eziri controversial temusituka ensonga eziri controversial zezimba eggwanga jakuwase oyagala muwa information Bigirwa mbadde njala mugamba nti ze Bigirwa kati njogera ku level ya introducing a new concept. Bw'oba totegedde concept buuza details zaayo okusinga ogikubiramu ebituli immediately nga tonaba nagikola ki gitegeera kubanga byoyogedde ffe tubibaddemu nnyo ab'omu Western Uganda bulonda agende SNRM tekisoboka ekyo kyo tekisoboka lwaki tekisoboka tekiriyo ekyo era ziyinza nakimalirako obudde agandi tibakigezezzaako tekisoboka so nze ndese new concept bbiri baagala kujja musajja alemedde baagala kujja enkolo giwulidde ne Bayibuli egamba nti laba bwekiri ekirungi abooluganda okubeera awamu naye kaakati obuzibu omusumba Tebandeke bwe balina nti bano bo tebamanyi kuteesa era bw'oba badde otunulira opposition tugende mu TDA 1 enaggulu baasikamu Besigye nga bambabazi bali so wano okuteesa kizibu era kaakati okujjako nti Jena agambye nti concept empya tugiwulirize naye ng'okuteesaganya dialogue era nze nsiima mukulembeze nti abakulembeze bano ba Intelligence Council ne bagenda okukyala maka ga Honorable Kyagulanyi ne bavaayo ne report naye kiki ekyaddako tulina ba elders ffenna tuddeyo nti Uganda okusookera ddala yaffe ffenna bannayuganda naye nti system government weri government eyagala omuntu wa bulijjo naye ate kisaasinza okuba ekizibu nti saawa zino twandibadde twoganga nabano Tebandeke tuvudde mu parliament batinka nga programs ezireeta mu bantu okufuna essente twazitaddemu ensimbi naye tebasobola zoogerako bali kwogera teyayogedde tebiri mu makulu aba South Africa bagobye abantu baffe bakumiwa abanansi nkakasa n'ebbaale gye bali omubaka yandibadde agamba nti kaakati bano tubanyigidde batutya mu myoga ne mu PDM naye alikulembeza byabufuzi bwe tuteetanire kuleka byabufuzi nnyo kubitwala of course biri everyday naye nga tubaako n'okukola okulabika nga abantu baffe bakulankulana tetujja kuvaawo meanwhile abamu nga Honorable Tebandeke Tinka Jeno Bigirwa ffe tujja kubaako somehow nga tuli bulungi naye abantu bekyerinda abantu bebutendeeka muli abantu abeewaimwe nawaikoke kiki kye bali kufuna mu messages zino kankweka information katono kaakati nze let me apply amagezi ag'ekivubi amangu President Museveni kama tunataka kumsukuma kwa power tunataka kujenga mkono na kushika mguu atungeri ya kokota kukokota bukoko si buli kyonna ekiri attached kuye kakati yeyo modo je tulina okubanga tudiscussinga mukulu Bigirwa naye kino ekyolusaniya katumalirize bere kutokera Sebandeke katumalirize nawe mu second emu mukaefe owokukyusa government n'okujja ku president Yoweri Kaguta Museveni mukaefe ng'omukulembeze kikyoloza nti temonna kikola bingi ebitanakolebwa kubanga politics is dynamics okusinziira ku circumstances ziba zijja kyova olaba ne muganda wange Bigirwa eyali gumite kati sawa zina aleeta modo ye which can be okay okusinziira ku perception
naye kaka tosobola gamba nti byonna tubikoze n'olwekyo biweddeyo no process yonna eya struggle erina okuggwayo anti nja kugamba nti kino tetunakikola ate enkya wajjewo ekirala neera bingi ebitanakolebwa kubanga bannayuganda tetunaba kubatuukamu kubunyisa njiri mu buli nsonda mulimu omuntu aliyo ng'agamba nze Kyagulanyi simulabangako n'alonda atya gwe sitanalabako naye nga yawulirako eddoboozi kakati bwe tugamba nti Kyagulanyi atuukayo atya bwe babanga tekisoboka by dialogue and decree kubanga where there is dialogue wateekwa okubeerawo amateeka rule by dialogue must be followed by decree kakati amateeka bwe gaba tegaliiwo defiance is the way to go era senga Besigye akomawo ne yeegatta ku Kyagulanyi omusajja waffe man of rule of law naye ne yeegattako abakyala baabo nga Bamiria Matembe ne bajja ne beegattako ekintu kiba kitambula bulungi defiance. Alright, kale bale hona Tebandeke jatunulire President Yoweri Kaguta Museveni awandika ebbaluwa ey'enjawulo sabbiiti eno ng'aga nti ayagala banoonyereze ku buli bw'enguzi mu bintu bisatu bye tulabya ssaako essira. Ekisooka yawandiikira kalisoliso wa gavumenti ebbaluwa nga nti yingira onoonyereze ekiri mu paalamenti byempulira si birungi bw'ovaayo ontegeeze. Tubadde tukyalira ababaka ba paalamenti okunoonyeza paalamenti kalisoliso kwakola n'abaako ne beeyatutte sabbiiti eno abakulu mu paalamenti 8 kulina omwogezi wa paalamenti Chris Obore ne banne babeeko ne byannyonnyola. Baluwa eyo egenza okujja ebadde tennakala n'ayongerako nga nti embezzlement of funds for Busegampigi Expressway 23 kilometers and access roads. N'awandiika nga nti yeewuunya President yawandiika okubanga ensimbi obuwumbi 600 ezaaba mu African Development Bank okuzimba expressway zonna zaasasulwa dda kyokka oluguudo luli ku 40% ku biteekwa okukolebwa. Naye abuuza nga nti what happened? President yabuuza nga nti kiki ekyabaawo? Abuuza mu bbaluwa eno yawandiika ayagala banoonyeze ku bino naga nti ye kenyini bwamala okubuuza ne yeddamu naga nti bayinginiya abali the corrupt engineers altered the route of the road and avoided the route that was already compensated for and chartered a new route through their own lands where they need a fresh compensation. President yagamba kiki ekyabaawo bayinginiya abalyake baava ku pulaani eyasooka ne bateeka ku pulaani yaabwe empya n'ekigendo eky'okugisa mu mataka gaabwe basobole okuliyirirwa. President yawandiika ndaga nti kitalo oluguudo lwali olwa biliyoni 600 nga lugenze mu kase kamu mu obuwumbi 3 n'alagira mazuga corrupt engineers najja okulagira be balooza ni ba corrupt engineers nga edda for direct engineer Kiyaga ahimbisibwe ne Muleme bagira bawumuzibwa wabeewo okunoonyereza n'ateeka akawakati naye kalisoliiso bw'onaaba onoonyereza gwe kalisoliiso nange omunoonyereza wange auditor Wamitumuine ajja kukola wamu naawe bw'amazanga nti n'omuwandiisi w'ekitongole kino Ministry of Works wa Ministry naye agira adda ku bbali nga butunoonyereza. Ebibiri bino bye bikutte bannayuganda omubabiro sabbiiti eno obulyake mu kuzimba oluguudo lwa Busegampigi Expressway n'obulyake mu paalamenti ya Uganda omubadde Brandon omubadde Tebandeke omubadde Barnabas Tinkasiimire tubuulire ku byali mu paalamenti kuba bye tuwulira byewuunyisa. Ntanabako generally bya president byeyayogedde ku corruption ebyo nasomye nayebuuziza naye president oluusi avaako maybe n'agenda n'abeera mu nsi endala n'ayerabira Uganda. What is it? But which is not true. Ndowooza concentration ye agitadde nnyo mu kubeera mu buyinza n'ayerabira kubeera mu buyinza n'amaanyi n'ayerabira ngu service delivery
eyinza kumubeesa mu sikubeeramu buyiiza n'amaanyi nga yakafuna 71% nga siibire wulira uga nti okubeeramu n'amaanyi kitegeeza yawagguza buwagguza yafuna nze nali mu 71%. kalulu bosi ogambye wano tiwamulonda ogambye nti nze nali mu kalulu namulonda naye nali mu kalulu ontegeera Ii, nali mu yali kalulu so wamulonda. nalaba ebyaliyo Very good. ebyaliyo tekitegeeza ngu kubanga namulonda ebikyamusabiraba I am not that foolish. anti tali mu ntebe by Leka force tuleke ali mu ntebe kwogera- lako tuleke wamulonda kwogera ku ebyo twogere ku bye yayogeddeko yayogedde ku buwumbi 600 yes 600 billion wayiseeko period efaanana etya how long was it 1 week ng'akitegeera kiki kubanga waliwo ebintu bye twagala tubuuze ddala is this true or kata ayagala ekintu kyabisa ayagala kukyejjako ayagala kukyejjako kubanga waliwo bye nasoma mu mawulire ngu waliwo omuvubo oba musajja yali nga atunda bomu gurunade handi gurunade nga agitadde ku katale ali saidi z'ekitoola entebe eyo ne bamukwata ng'ali nayo ng'agenda kugitunda obwo naaba ng'olina intelligence efaanana bwetyo ng'omuntu atandise kujjayo ekikye kukitunda mu nyumba ng'alamuza n'omukwata kyere fragaranto abantu bano bagenda batya ne beewola obuwumbi 600 bwakwewola Parliament mumuzi ne babuteeka ku kkubo ekkubo olina minisita si ministers olina permanent secretaries olina n'abakozi bangi mu state house abakulinkinga on ministries bakuwa briefs every day ng'ovaayo ng'otubuulira ngu abanayuganda sente bazirya tewali kkubo kijja kitya bino ebyawandiika yandibadde nga yabakwata dda tojja kutubuulira ngu obuwumbi 600 baabulidde bonna ne babumalako olina 40% kati ojja kutulajanira ngu ogenze n'okufuna obuwumbi 7 obulala lwenda kugattako zibeere 5 billion 1.5 trillion 1.5 trillion that's too much money on 1 point nze ndaba an seriousness on the side of the executive kwebaka kungi kasimire tugende empola olimba kwa parliament wakavaayo nze naye seebaka ku mulimu bosi anti omulimu gwammwe nze seebaka ku mulimu gwa oversight si bwe kiri oversight in the oversight role obuwumbi 600 okubula nga bwe muyisa budget bwe mwongerako mwabaziisa looni eno where did you do oversight on the road? No, of course nze sibeera ku kakiiko ka wakise obwe nali nga ndi mu parliament saatuulako naye budget yali ngejja zino sente zino zetwewola twasaba ngu periodically bagire nga batuwaki batuwa obudde zogerako batuwe repooti naye omanyi ebibeera mu parliament operations ezibeera mu parliament bajja minister presenting papers on the floor of the house on the floor of the house prerogative ebeera ku speaker ku kisindika mu committee nejja nekiwaako repooti nemukyogerako naye ebisinga obungi ebyo bibadde nga tebikomawo nga bibulira eyo ndowooza obwe balabamu kulya sente kwaba civil servants nga kukuba nnyo gavumenti nga bakabifiira eyo so ebyabusega Mpigi expressway naawe wakabiwulira mu parliament obadde tobiwulira bibadde waliwo ebyo nawulira ndowooza byali unverified of course ngu sente bagendayo ne bazijjayo so tetusuubira kubo so bwe yayogedde ekyeyayogedde nze I was not surprised naye nze endwanyisa eyo eya corruption awojja ku Matemba ayogedde ku Twitter nakuvuma nasula mu basement omuntu nakwata obuwumbi 600 nabulya gw'omuwandikira baluwa
soko wuumuleko bakunoonyerezeeko olaba bakunoonyerezeeko ndaba ono the side of the executive there is no seriousness at all. Oyagade ku parliament. Why are you shielding parliament? Parliament sigishieldinga buli omu wenna alide sente zamuwa omusolo akolebweko naye nze kyenjagala kujja mu public kyekino ekyokubatunuliza parliament ne balowooza parliament ye institution eyatuteekamu oluseke kutununa. Parliament erina budget eya 1.2 trillion mulabyo just 23 kilometers ezebusega bypass busega bypass expressway kati bogera ku budget esinga ebeesaawo parliament zenkanankana kumpi 1.3 1.2 trillion ontegeera just 23 kilometers no bwe twandijeeyo sente zino ne tugamba ati nkasimire obudde bwomaze mu parliament tewandibadde ng'ofuna musaala ne tuziwaayo sitiiru teziyinza kukola ne express naye nze njagala batutunulize sente zino obuwumbi obuse 82 plus obutwogedwako ana abutwala mulabye nguwanu mu Ministry of Works munyago munene ono ayatwala bino yatwala omunyago munene ate bazeewoze mwawulidde ngo mu Ministry of Defense tukwata abewakute valide sente meka esente zakabula mu Ministry of Defense nobody even knows ontegeera kubanga ye waliyo kino kyebayita classified expenditure waliyo kukuwa sente nozisaasaanya tewala kubuuza voucher tewala kubuuza receipt ezo sente ziri obuse busatu every financial year izo tetumanye mayitire gaazo naye nga muziyisa anti baziyita muziyisa buli mwaka baziyita classified expenditure. President Museveni yeyandizze n'atubuulira ngu ku sente zino tewalina sente n'emu ebula naye ku lwaki fawe tuteebereza ngu sente zino zibula kubanga ensi tetambula ku peesi yetwandibadde nga tugisuubira. Alright, kale Honorable Barnabas Nikasimire yamaliza bwetyo katuwumulemu katono bwe tuva mu bulango buno tukomewo tutandikira tukyagenda mu maaso n'ensonga y'obulyake n'obukenuzi mu ggwanga lyaffe Uganda. President yaga nti ku luno kisanja no sleep gyo yayongera nti teri kisanja kyakubikirira kisanja no impunity teri kubibiita kuwembeja kubumbiriza